Ale tutandikidde wano Alien Skin abajjukira emboozi yaliwo ku Lwomukaaga ekire kyakeesa ku Lwomukaaga. Omukulu ono yavaayo n'effujjo lye n'avaayo n'eggaali ye n'agenda ku kitebe ky'abannaffe aba Nuupu. N'asobola okuba ate ng'awandiika ebigambo eby'enjawulo okukyokooza n'okunafuya oba oliawo mu mbeera eyo. Era bangi nnyo baavuddeyo olunaku olwajjo ne bamuwabula abaamuleeta mu kisawo ky'endongo abasooso abaalaba ku bintu bino byonna ebyatandika omuli Abitex ne mikwano gye basobola okuba ate nga bamuwabudde ne bamugamba byonna obikoze naye tewali kipya ky'ogenda kukola ekitabangawo. Era Abitex yagambye ati ekigambo kya Alien Skin kye yakoze nze sikiraba mu makulu naye akyewuunya gwe neewuunya nti Alien Skin yakoze ekintu eky'obusiru. Alien Skin tumwewuunya akoze by'amagezi naye baakola eby'okisiru bituba tumusuubiramu. Era ekitebe kya NUP ne kivaayo ne kinenya nga kyogera ku NUP nga kinenya Alien Skin. Kale kati Alien Skin yavuddeyo n'atangaaza ku byaliwo. Sooka owulire omukulu ono ye ulira bwagambye ndikaddala balamu singa sibaddeewo singa mwina muyimbi ki tunula mujasi kale gwenzenzi jawo singa muli kuki kale kampoze kati bafaani b'endongo singa mubuzina ki bano okuneebaza bano ate mwina okuneebaza mmwe nga nkyali mulamu nja kufa banneewaanise wano ninja kutuga omuntu ate mwabaka kofiira yatuga omuntu mukakofiira nga afudde wano muneewaanisa musooke mutunulire buyita bye mbakolera bulungi nnyo nga temunayomba mu bisenge gy'effiiti musiime magezi gembawa musiime kati edama opposition kale Alien Skin wano watandikidde ulira nawandiiseewo munaabaawo nzijenje emisana munaabaawo omungambire muna meeting ezijenjewo ekigambo kyange siza kukiza munafu kuvuganya ku ntebe y'aba ku president alina omwaka ate nesibalaba ne ku ballot sibalaba kati tembaganye ne ku ballot siza kukiza munafu kuvuganya ku ggwanga lino ku bantu bonna bali mu ggwanga mulino mumuvuganye mu abakaabo bukaatu emutuswaza ate bwekyo mugamba muli bama Museveni I'm coming for you. Kale yoyo Alien Skin ng'ayogera obulumbaganyi bwe yalumbye ku kitebe kya Nuupu agambye nti bamuyite nga waliwo olukiiko olutudde abisanguleyo. Ulira Bobi Wine gwagambako emukirizanga ebyo mpozi nga omukulembeze mulonda wa Funeral Service kugenda kukaaba naye bamwaga Uganda agenda mu maaso twenza supportingamu level si abakaabi kyamazima level si abakaabi mpozi nga mwe badongo egi nabagamba mwakuna matata kyafuga siye mugeze nnyo ne bafuga mwe badongo nnyo si yakukaaba bro si yakukaaba asi ya ndongo nze sobola kwesogwa nagamba ngensi yange egenda mu baguuni ye Alien Skin olunaku lwajjo Tamale Junior yamuwabuddemu n'amugamba tuyinza okuba tulina bye tukwatagana naye ate wano omanye emirundi Alien gye yakalumba Bobi Wine ng'asirisa oyo Alien yatandika dde okulumba Bobi Wine ko buli walumba Firebase aba alumbye Bobi Wine until when people got tired by the way nze saagala NUP nekuluno batuufu ekyo kivubuka kizze kiprovokinga Bobi Wine empologoma ebbiri tesobola kuba mu kiyumba kimu ani agambye Alien oli empologoma who told you were lion Alien Skin oli kamyu and from today and you were rabbit tewerimba abo basiru banno ku TikTok bayaga banno be bakulimba you cannot be Bobi Wine and you will never elebye yabikugambye yakulimbye mbuyu wadde nnyo Kyagulanyi you will never under this sun I tell you the truth you will never be Bobi Wine nekyakola Bobi Wine tokimanyi ebyo byotule makindi simamu faako ne forest aya Alien Skin agamba ku kyeyakoze ku kitebe kya Nuupu bwe bagamba nti amateeka mu Uganda gakola bagende bamuloopa alabe mpapala mulaba ensi mulaba gavumenti etakola mulaba amateeka agatakola amateeka gakola ne mugende muloopa omusango mwaga amateeka gaggye gabanoonyeko omusango ne kati mugenda wawaabira wako gavumenti eno gye mwagamba efumbekeddemu enguzi amateeka gakola wakati asima mugataputa obubi bansibireko neŋŋaana munjagala wabweru odinze mbeera musebu binaku ndi ku house arrest nekimuloka kyange bwe mmala ofuluma mbeera nga kimuloka kya prison Alien Skin wuno agamba funa ku site tugezimbe tuve mu kibuga muneno basecho obutuze bwange mubunguleeko nze gwanga ndi balekere egwanga ifali tumala nange nkyaliwo tondo obusinte bako bemukola mugire mungule mugambe nti ekitufu egwanga likulemeddwa yiya nze nja kubonda nenkyaliwo ogamba semwogere tebaliwo nese baana
ndoza mumusose kale Alien Skin bwagambye ensonga ezo Abitex yamugambye Bobi Wine botamujjako mukisa ekiddako ky'omujjako ebintu byokola kyoba okola lwana nnyo oddemu okube ku nnyimba zidde mu matu g'abantu naye weewalanga nnyo okutraininga ng'otraininga mu bintu ebitalina kye bitegeeza era Kyagulanyi yakoze ki yafunyemu baba mulabanga akola ki abamuyiikiriza ekyakolebwa Gravity omutujja okutwala sementi yafuna sympathy Bobi Wine era Bobi Wine yafunamu Gravity nakakana Sipapa beyalumba ekitebe kya NUP n'akwirawo amasasi Sipapa talina kye yafunamu ne gavumenti gyakola talina kye yafunamu era NUP ye yafunamu bakirabira mu mbeera ey'okuyiikirizaani Kyagulanyi era Bobi Wine agunda amagezi gemuwa lwakwataweeka magezi essira liteeke ku musiki okulaba nga oyongeza fomu eddewa naye omusajja gwe bayita Kyagulanyi oyinza obutamufuna ku masanyalaze gonna n'omufunako bikulu muna bizibu eri abafuna ku Kyagulanyi bafunako amasanyalaze naye ate waliwo namu ebizibu weewalanga nnyo kwinoonyeza ebizibu ani ataakulaba bannange obukookolo obuzanyira mu nnimiro z'abantu kati se bw'omaze okufunawo ku bumiliyoni 15 kati olaba ogezze ne banne temwerabiranga gye muvudde kale embuzi abaana ba Nuupu be baawagira ekisajja bafuuti soja aba Nuupu be baaliyo bambi nga bamuwagira balowooza bawagira mu kumbe tebamanyi baleeta kiwemmene omuntu ng'oyagala kutestinga karakita ze muwe ssente n'obuyinza if you want to test a man's character give him money power and fame omuntu bw'asigala ng'ali hambo ng'ayina erinnya ne ssente muwe ekitiibwa naye Alien Skin gw'atannabalawo na myezi ena nawe sebo otandise okwegeraageranya ku Bobi Wine